Abakuuma ddembe bakutte omutegesi w'ebivulu Bajjo n'atwalibwa ng'ono yakamala okwogera ne banna mawulire. Ono ateereddwa mu mmotoka ya buyonjo nnamba UAT 511 n'atwalibwa. Njikutte. Enamba tugikutte. Munywanyi wa Bajjo mu kutegeka ebivulu ng'ono ya Abe Musinguzo wa Bitex Promotion ng'ono yabadde n'ono ategeezezza nga bw'atamanyi kikwasizza musajja we wabula ng'asuubira nti wandibaawo akatambi ono k'abadde atambuza ku mikutu gimugatta abantu akayinza okuba nga kamuzaalidde akabasa. Bajjo abadde abyogera nti ebintu bimubimanya abyogera ng'asaaga naye ndoza abadde omubiri gwe gubiwulira. Abadde agamba abasajja bantwakinga simanyi oba akozesa bukugu ky'okumanya nti bamutwakinga. Abasajja bannoonya bampooninga naye bye yabyogedde jjo nga alinga atamiddemu nemanya nti mwenge. Naye kati simanyi gye bamukutte. Kuba bamanyi ebyambalo bya simanyi SFC be bamukutte. Naye ekikulu kiri nti ffe suli bamenyi b'amateeka ate suli bayeekera tulwana kola nti Bobi adda ku siteegi. Alina akatambi ke yakola nga katambula ku mutimbagano kayinza okuba nti oba oliawo kamukwasizza. Ono ategeezezza nga wamaze okutegeeza munnamateeka waabwe Erias Lukwago okutandika okunoonyeza ku nsonga eno. Tunoonyezaako ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga wabula ng'essimu ye abadde tagikwata. Wabula abakuuma ddembe abakutte Bajjo babadde bambadde ebyambalo ebifaanagana ebyabo abakuuma omukulembeze w'eggwanga aba SFC naye tusobodde okwogerako n'omwogezi w'ekitongole ekya SFC General Omara n'ategeeza nga bwe basibako amatu g'embuzi okubaliisa engo nga tebannamukwatako. News making rounds on social media about Mr. Andrew Mukasa is actually false, and we now that they are using SFC name, we are saying that that is really being malicious and it is a baseless kind of information. Wabula bino byonna nga tebinnabaawo abitekisaako ne Bajjo basoose kuba lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Centenary Park ku Mix Lounge ne batubuulira omusango gwe wabiira Ssaabapoliisi ssaako ne Ssaabawolereza wa gavumenti ku bivulu byabwe ebyasazibwamu. Baatuwa okuwulira omusango guno gwe twawabira poliisi ya Pulezidenti Museveni ne Ssaabawolereza wa gavumenti ennaku z'omwezi lujja kubeera 1 October. Wadde batusindise wala n'engeri gye tuli nti tukkiriza nnyo mu mateeka tujja kugumiikiriza 1 October nalwo lujja kutuuka. Bano era mu kaseera kano bategeezezza nga bwe bategese emisinde gimubuna byalo nga buli omu wakusasula omutwalo gumu ogwa Uganda nga zigendereddwamu okuwa omubaka ssaako n'okulabirira abaana baabo abafiira mu njega ez'enjawulo. Dondo Honorable Bobi Wine ajja kudduka ng'ava wuwe amalire mu kisaawe egayaza. Kano kiza best ne twabadde naye jjo netwogera naye n'atugamba kati kigenda kukosa Power Marathon ensi yonna egenda kudduka ku lunaku lumu. Uganda, Kenya, Tanzania, Canada, USA, London, buli awali muna Uganda agenda kudduka. Ng'ekigenda mu kino ekintu tusobola okwekolamu ffeka ssente eza struggle kati tuyambiddwako gavumenti